Nkwaniriza nnyo gwe eyekomidde ku nsi Buganda ati munnange si Buganda kuno okwekwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga akaala amatendo munnange nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero nga tukyali mu katabo kaffe Amaggwa Némitego mu buvubuka akawandiikibwa Ruth Kaboggoza era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti NÉSSANYU teribeerera. Munnange baana bawala lumu nga batoloka ku ssomero nga basajja baabwe babatwala kabalagala kweggwera nga banywedde oguwera babazaayo ewaabwe kyokka ng'abawala batamiivu bajjo. Zise yali amanyi nti ajja kukozesa obukodyo bwe obwa bulijjo asobole okuyitamu naye nga essanyu bwe litabeerera ne ku olwo Sise essanyu lyagaana okubeerera anti agenda okutuuka waka nga gye yakuba amaaso nga ku Ssewambwa ono. Wamma ggwe muli yaffe ensonyi yayagala ettaka limumire naye ddala tekyasoboka. Yanoonya ky'abaakola aleme kusemberera mukadde we oyo anti ng'atya okumuwulira ng'awunya omwenge oba okumulaba ng'atamidde kyokka nga talina kyakukola era ye Ssewambwa olwamulabako atya amaaso n'afa essanyu kyeyava amukulisaayo nga bw'amuyita asemberere ddala wali waali alabe nga bwe yali era amubuulire ne bwe yali yeewulira kuba yamuleka mulwadde. Wamma ggwe guno gwajabagira Ssewambwa yeebuganga ku muwala ng'omuwala ye anyiikira kweboolya. Sise yabulwa kyaddamu anti ng'atya okwogera kubanga omwenge gwali gumuwunyako bulala. Sise yakoteka omutwe nga bw'ayaniriza kitaawe kyokka ng'ayogera mpolampola ate ng'akutteko ne ku mumwa. Ekintu ekyo kyewuunyisa nnyo kitaawe era muli n'atyamu ng'omwana we oba tali bulungi nkuba teyali musanyufu nga bulijjo. Yamubuuza kye yali abadde kyokka okugenda okumalayo ekigambo kye yamuddamu mbu tewali kinnuma taata nga musajja mukulu omwenge yaguwulidde dda. Yeewuunya era n'alowooza nti osanga yali awunyiriddwa bintu birala. Kyeyava abuuza muwala we nti nnyabo ennaku zino omanyi n'okukubamu akawugulalo ko muwala nti ate ntya ssebo ko ye nti munnange ŋŋamba okunywa ku mwenge. Omuwala kyeyava yeegaana n'emikono n'agimansula eri yaani aba agumpadde yenze nywa omwenge. Ssewambwa yasooka n'asiriikirira oluvannyuma kyeyava amugamba nti mwattu jangu onfuuwe akawuka kano ku liiso yanguwa akandi bubi. Mukazi wattu teyamanya nti oli yali alina kyanoonya era yafuuwa bufuuyi. Nnyabo yafuuwa mugumu eryenge lyonna ne liyingira mu kamwa n'ennyindo za Ssewambwa ko ye nti ekyembadde njagaliza embazzi ekibwayaga asudde kuba yali takyalina kirala kyanoonya. Amangu ago kyeyava mubwatukira nti gwe obadde otya anzisa eryenge afuuwa nnyini afuuwa eryenge essa. Olwo n'amubaka omukono nga bwabwatukanga eggulu nti mbuulira gy'ogunywedde era ontwaleyo. Yamuwujjamu empya ez'okumukumu n'amuggunda n'agakonde gatonziriranga. Kayondo yayitibwa Bunnambiro kyokka Kayondo yannyonnyola kitaabwe ng'emmotoka okugipangisa ebatwale n'okubazza bwe kijja okumalawo ensimbi enkumu ennyo nti mpozzi bagende balinnye akamotoka akatonotono oba bagende mpolampola okutuusa bwe banaatuuka ku paaka balyoke balinnye ez'ennakawa. Musajja mukulu yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ne babebbera. Bwe baatuuka mu kkubo Sise kwe kugamba kitaawe nti taata leka nkutwale gye twanywedde omwenge. Anti olwo ng'atya engeri gy'agenda mu maaso g'abasomesa era n'ag'abaana bonna era n'engeri gy'anaabitebyamu. Kale kyeyava asalawo waakiri amutwala eri oyo eyagumuwa okusinga okuswala ku ssomero. Omuwala bwe yagamba kitaawe yasooka n'akkiriza kyokka oluvannyuma yeekyusiza mu kiti nga mbazzi nti gwe ompa amateeka oyagala kuntwala ontunda eyo mu basajja bo gy'ogunywedde ye nga naawe oli kikekenke ng'oli mukalu nnyo onje gyembukirako nnyini otyo ng'ompa ebiragiro nkulemberamu mangu tugende ku ssomero yootyayo ki. Mukazi wattu ng'ebigambo bimubulira ku matama ng'abivaako
ng'olwo atandika kutambula nga badda ku ssomero, naye ng'omutima takyamanyi gye gulaze, kuba yalowooza bw'anayogera mu maaso g'abasomesa nti mutamiivu, so nga ku ssomero abasomesa baali bavumirira nnyo omwenge, era ng'okukulaba ng'otamidde nga bakugoberawo mbulaga ne bimusobera. Yakakasa nti agenda kugobwa kuba lyerimu ku mateeka ag'abasomerwanga nga baakatuuka mu ssomero. Ate ekyasinga okumusonyiwaza n'okumumalamu amaanyi, kumuvuma wamu n'okuboggolerwa kwa kitaawe, kuba yayogereranga waggulu. Kale gamba nga bwe batuuka awaali abavubuka be yali amanyi obulungi era nga nabo bamumanyi ng'omuwala omweyagaze, kyokka ekyamumalako ensonyi ku maaso kwe kubanga baabatuuseeko Ssewambwa n'abanga omulagire bwe yaleekaana nti, "Oo mwana wange ompemudde, ani yali amanyi nti wayonooneka dda?" Abavubuka baatunuulira Sise, kyokka ye n'atunula ku ttaka anti ng'afa ensonyi. Muli yejjusa ekyamuyiza omwenge n'ekyamuleetera emikyakalo, kyokka ng'atongojjera bwemage. Baatambula mu kungujjo kuba ddala baaliko ekikyamu, kyokka nga Sise afuba okulaba nti atambula mpola nnyo era batuuke ng'essomero liggale, naye Ssewambwa yamulabuukirira mangu n'amubwatukira ayanguwe. Newankubadde baayanguwa era ku ssomero baatuukayo ng'enjuba egolooba. Ku mulyango baasangawo omusirikale eyalinga akuuma essomero, era ng'omulyango omusibe. Ssewambwa yayita omusirikale era n'amusaba amuyambe. Omusirikale bwe yasembera n'amweyanjulira mangu bw'ati nti, "Mimi ndiyo asirikale mwenye anafunga skuli hii, sasa nisaidie nini?" Ebitegeeza nti nze musirikale akuuma essomero lino, kati nkuyambe kiki? Ko Ssewambwa nti, "Wangi anti amatu tegawulira bulungi." Ko omukuumi nti, "Nisaidie nini?" Ekitegeeza nti nkuyambe ki? Ko Ssewambwa nti, "Taata, oluswayiri sikwasaamu yadde sikwasizaamu ddala." Ko omukuumi nti, "Mukulu akuyambe muzibuki?" Ssewambwa kwe kubuuza oba nga yali ayinza okukkirizibwa okuyingira nga bwe yalina ensonga enkulu ennyo. Ko omusirikale nti, "Mukulu oyagala kukuyamba muki?" Ko Ssewambwa nti, "Ssebo, ono gw'olaba mwana wange, nze muzaalira ddala bwe era nze mutoolera ebisale by'essomero ng'aviira ewa mukulu we wali e Katwe." Ko omusirikale nti, "Kakati gwagamba kiki mukulu?" Ssewambwa yagenda mu maaso nti, "Omwana ono yagenda okuva mu kyalo nga mwana wa mpisa nnungi nnyo, naye kati ansobedde bwe musanze nga yenna awunya omwenge, ng'ate olulala era yanywa wano omwenge, kyokka abasawo ne baŋŋaana okumubuuza, naye ku luno byonna njagala abyogere. Bw'alemwa okunnyinnyonnyola obulungi essomero naye nga baawukana, kyenvudde njagala tujje ku ssomero nga waliwo n'abasomesa, kale nabo balabe ensobi z'omwana waabwe, n'oluvannyuma baleme kunnenya nti najja omwana waabwe mu ssomero nga tebategedde." Omukuumi yamuddamu kimu nti, "Paka kesho." Ko Ssewambwa nti, "Ndowooza bye nkugambye obiwulidde, kati tuyingire tulabagane n'abasomesa." Ko omusirikale nti, "Ŋŋambye mudde nkya." Si nkya, leero nga bwe luli Lwakutaano mudde ku Lwakusooka kuba abasomesa tebaliiwo okutuusa ku Lwokusooka. Ssewambwa kyeyava abuuza omukuumi n'essungu nti, "Kati ky'ogamba nti nkomye wano sirabye na ku basomesa nakunkubira ku mwana ono? Mbuuza nzireyo nga ntambulidde bwereere nga naawe gwe ndabye tongasizza? Kale Sesiriya nkulembera okuva wano nga tuli bubebbere." Nga batambudde akabanga, muli Sise yejjusa ne yeevuma eby'amasanyu ebingi ebyali bigenda okumwonoonera okusoma kwe, ng'ate laba amasanyu gawedde nga gasse n'omusomo gwe. Yalowooza bw'anaatunula ku nnyina ne bawala banne be yaleka mu kyalo, ye najja ku kibuga okusoma, nekyagenda okukola mu kiseera ekyo nga takiraba. Yalowooza bw'anaatunula ku balenzi abaali bamutya mbu kubanga ye yali asoma Kampala ng'ate ng'asoma koosi, naye okumulaba mbu ngazzeeyo olw'empisa embi, mukazi wattu. Yagenda okulaba ng'amaziga
gatandise okumuyunguka. Bagenda kasirise okutemya n'okuzibula nga bali wa Kayondo, ng'olwo n'obudde buzibidde ddala. Olwatuuka waka Sisa n'azza Kayondo ebbali n'amugamba amwegayirireko kitaabwe amusonyiwe omulundi ogusembayo nti era ataliddira. Mwannyina yamubuuza obanga ddala omwenge yali agunywa. Omuwala yakuusa olw'okwewozaako nga bwe yali yakanywako emirundi emitono ennyo nti era abaana be baaguleeta ku ssomero nti naye takyaddira. Kayondo yanenya nnyo mwannyina era n'amusuubiza okumugambira ku kitaabwe nti kyokka tamanyi oba ddala anaamuwuliriza anti Ssewambwa yali ddala afuuse Ssewambwa. Omukulu yayita muwala we n'amugamba asibemu ebyanguwa kubaddayo naye enkeera era n'amusuubiza okumufunira omusajja nti waakiri amwambalemu ekkanzu. Yayita mutabani we n'amubuulira enteekateeka ye wamu n'ensalawo ye nti era ye omusajja amulina nti wadde si wa nsimbi nnyo naye alina empisa. Leka agende ku bufumbo alime. Gwe bano abasajja abamuwa omwenge bammanyi nange mbamanyi. Bwe tusisinkana okubaako abuuza munne ntayi. Kayondo yasooka n'asiriikirira okumala akaseera n'alowooza naye nga tebijja okutuusa lwe yeevaamu n'amusaba amuddiremu omulundi omuvannyuma. Kitaabwe yakalambira n'agaana n'ajuliza omulundi omulala omuwala lwe yanywa omwenge ogwabatunduza kumpi na kubasuula ku migandu nti ekitegeeza omwana yayonaneka dda nti singa amuleka ajja kufuuka namuyaaye. Ye nga Kayondo era n'ab'omu maka ddala Sise tebaamulinaako luyombo wadde okumumanyaako omuze gwonna anti yali yeeyisa bulungi nnyo awaka ng'emirimu agikola bulungi nnyo. Gwate gye yayigira ewa ssengaawe tezigattwa. Kale baali tebaagala agende naye baawulira eby'okumutwala bonna ne bafa ekkabyo n'ensaalwa. Kayondo yali mukwata mpola omugumiikiriza ate nga Lugaba yamuwa akalimi akasendabaguzi. Kale yakwata musajja mukulu mpola ddala nga kyanoonya amutengula omutima akyuse endowooza aleme kutwala mwannyina na kisubi ku liiso okumuzzaayo kanagguluba bambi nga teyeesiikidde na Kawande. Yamwegayirira amusonyiwe. Ssewambwa n'alema okutuusa Kayondo lwe yazza kitaawe ebbali n'amugamba nti taata nze gwe wakwasa omwana oyo mu mazima mmaze naye ebbanga ddene nnyo kuba yasoma n'amalako emisomo egyasooka egyali emikakali ennyo nga nze gw'olaba tetumugjeeko bbala lyonna. Kati asomye omulimu laba anaatera okumala akole naawe taata otandike okumwenyumirizaamu. Ate nze gw'olaba omwana oyo mukuuma nnyo ddala simuganya kutambulako wadde okugenda mu sineema. Akawungeezi taviira ddala waka, okukima amazzi naddala akawungeezi byonna nabimugaana era olaba avudde awaka ng'akutte ebitabo bye kugenda ku ssomero. Osanga singa saamukuuma nnyo oba oli awo yalyonoonese. Awo Ssewambwa we yamubuuliza nti singa wamukuuma omwenge yandigwiza atya? Gamba omuwolereza mugunywa mwenna. Ko Kayondo nti nze omuwala namuzizza ebbali nemukemereza nnyo wamu n'obukambwe okukkakkana ng'ambuulidde byonna era aŋŋambye mbu bwe baatuuka ku ssomero ng'abaana abalala bagenda baleeta omwenge kale nga batandika kugugabula. Naawe nga bw'omanyi ebbinu ly'abaana bambi naye mwe yagendedde nga banywa nga baddeeyo nti kyokka oluvannyuma abasomesa baakitegedde era baagambye nti ekibonerezo kinene ekijja okubaweebwa. Naye nze ndowooza nti nga bwe bagenda okubawa ekibonerezo ku ssomero tebajja kuddamu. Kati nkusaba bambi taata omuddiremu ku luno omulundi ogusembayo oba si ekyo tumuyite agalamizibwe akubwe nze omuggo nguleete naye taata omwana amalirize omusomo gwe ate oba ye tagaanye kusoma. Ssewambwa kwe kumugamba nti bw'owulira ng'omwana anaasoma n'amaliriza era nga bw'omweyimiridde musonyiye naye okuwulira ekintu kyonna ekikyamu gwe ne mwannyoko ngenda kubatwalira wamu kale muleke asome. Kayondo yeebaza
yamwebaza nnyo era n'ayita Sise mangu ago. Sise yenna ng'akankana yafukamira wansi nga n'amaziga gamuyitamu n'atunula ku ttaka. Kitaawe yamubwatukira nti gwe mwannyoko akuteereddewo akabega naye tabayiye singa tukkirira bubebbere kati kyokka okuwulira ensobi yonna omulundi omulala tulirya matereke. Sise yeebaza wabula mwannyina n'ayongera okumunenya n'okumubuulirira nti bw'ataave ku biduula by'abaana abakyamu ajja kwesanga awazibu. N'ayongera okumukakasa nti bw'oyita n'abasiru naawe osiriwala nti era yeeyongere okwewala egyo emyenge nti era singa anaakola emize emibi gyonna ye nga Kayondo teyali mwetegefu kubeera naye n'akamu. Sise yakakasa nga bw'ataliddira mulundi mulala gwonna. Okuva ku olwo Sise yeekuuma emize gyonna era ne yeewala byonna ebyambyone. Teyaddira kuganza mikwano gitali mituufu gyonna. N'addira omutima gwe gwonna n'aguzza ku musomo gwe kuba n'ebiseera byali bimuwubira akatambaala. Ng'anyiikiridde okusoma, omwezi, olunaku, essaawa byonna byatuuka omulundi gumu. N'atuula ebibuuzo bye bye yakuba oluku mu mutwe era yayita era waayita akabanga katono ne bamuweereza ebbaluwa emuyita ku mulimu mu kampuni emu gye yali asabye okukola ng'omuwandiisi. Mwannyina bwe yawulira ebyo yasanyuka nnyo nnyini ddala era Sise yagenda ewaabwe okuwummulamu. Bwe yabategeeza bonna baasanyuka nnyo nnyini ddala, baasanyuka nnyo nnyini kutwala wala. Omuwala yamalayo ennaku mpaawezaaga n'adda n'atandika okukola ng'amaze okukolera omwezi gumu gwokka era ng'agabanya ensimbi ze. Yatandika okuzitetenkanya bw'ati: yagulako emiti gya sabbuuni 2, akatambaala ak'oku mutwe akalungi ennyo kamu n'omugogo gwa sapatu gumu. Bwe yabituusa eka byonna n'abyanjulira mwannyina bw'ati nti nguze omuti gumu gwaffe, ogumu gwa taata, akatambaala kano ka nnyabo era ne sapatu zino za jjajja mukyala. Anti bambi luli lwe navaayo ng'alinnya mu ttaka wadde nga yakava okunaaba. Kati zino ezisigaddewo nzigyeko ennusu zino za kugulamu kilo ya nnyama. Kale zino ezisigaddewo kanziguzeemu akawunti mu bbanka. Kayondo yeewuunya nnyo Sise amagezi g'alina n'asobola n'okutemaatema ensimbi mu ngeri ennungi bw'etyo. Bw'atyo yamwebaza nnyo.